omujali ayimbe. Teweewolereza mulimu munene weweereyo ddala Yesu akukozese ayita n'ekisa jangu ompeereze weweereyo ddala olisanyusibwa kkiriza teweewolereza kkiriza weweereyo ddala bw'oneewolereza onoddibwa muti kale tonjagala ogobeddwa wendi teweewolereza Yesu akuyita oludde ng'ogana kakano kkiriza nimiro zengedde bakozi batono kkiriza n'essanyu okumuweereza kkiriza teweewolereza kkiriza weweereyo ddala bw'oneewolereza onoddibwa muti kale tonjagala ogobeddwa wendi teweewolereza okulwa kyakabi ng'otenguwa Yesu oye yakwagala mu kiseera kino ng'ekisa kiri ng'akuwolereza jangu osonyiyibwe kkiriza teweewolereza kkiriza weweereyo ddala bw'oneewolereza onoddibwa muti kale tonjagala ogobeddwa wendi. Amiina. Amiina. Ekiseera kyaffe kino tugenda kuwulira obubaka. Omubulizi waffe olwaleero avudde mu nsi ezeewala naye nga mumumanyi. Mukama leero gwe yatumye atuuse obubaka bwe gye tuli. Wano buli omu abuuza ani oyo. Agenda otubula olunaku olwaleero mwami ayina omukyala ayina abaana munsonyiweko waliwo akubye alina abaana 5 n'omukyala omu abeera Seattle bamuyita omukadde kyeyune. Akaseera kano katukamuwe tuwulire ekiddako. Amiina. Mukama ansaasidde n'ennyanjula omuntu ow'amaanyi bw'atyo. Mukama ampandemu ebigambo bye otherwise biyinza okumbula. Mukama waffe yeebazibwe nate atukuŋŋaanyizza eggiro y'olwaleero okwaniriza ssabbiiti ya Katonda eno entukuvu. Era twebaza Katonda nti leero akkiriza tujjukire obuvunaanyizibwa bwaffe. Obuvunaanyizibwa bw'omuntu kwe kusinza Katonda. Obuvunaanyizibwa buno bwe buliwo kati era bwe bujja okubaawo ne mu bwakabaka obw'omu ggulu. Olwo omutwe gw'ekyokuyiga gugamba mu byonna sinzanga Mukama, mu byonna sinzanga Katonda. Era tugenda kutunuulira mu byonna ekimu mu byonna ekikulu nga ge maka gaffe. Ekyokuyiga mukitegedde okusinza Mukama mu byonna nga kye twetoloolerako ge maka gaffe kubanga Katonda yalaba nga kye kikulu okutandika okusinza Katonda maka. Era tugenda okutunuulira obukulu bwakyo. Tuve wano Mukama Katonda anzijukize kubanga waliwo okusabira nga tuwera mu maaso ga Mukama nti okuva leero tugenda kulaba nti amaka gaffe gatandika nga bwe galina okutandika
ng'omulamu omukulu kusinza Katonda. Nti era tugenda kukubiriza abaana baffe abatannafuna maka bagafune ng'omulamwa mu ggulu mu bwongo bwabwe kwe kusinza Katonda. Tugenda kusoma ekyandikibwa kyaffe kiva mu Samwiri ekisooka essula 18 olunyiriri lwa 27. Samwiri ekisooka 18 lwa 27. Ninayo omusomi bannange leero. Amiina. Agambye ssebo. Nnyabo. Dawudi n'agolokoka n'agenda ye n'abasajja be n'atta ku Bafirisuuti abasajja 200,000. Dawudi n'aleeta ebikuta byabwe ne babiwa kabaka omuwendo nga gutuukiridde, alyoke abeere mukoddomi wa kabaka. Awo Sawulo n'amuwa Mikaali muwala we okumufumbirwa. Olukomye ssebo. Nyabo tweyanzeege. Ani ategedde abantu bali bameka? Dawudi yatta abantu bameka? 200 ssebo. Abantu 200. Nga eyamuwa eyo yali kwali kugula mukyala. Ng'amuwa omukyala akozesa enkola entuufu naye ng'alina endowooza enkyamu, naye enkola nga ntuufu nti olina okugula omukyala olabe omuwendo. Era simanyiiyo yali afunye mukyala wa muwendo nga mukyala wa Dawudi ono. Taliiyo, kubanga Sawulo yamutuma abalabe ba Buyudaaya, abalabe ba Isirayiri, amaliba g'abantu abo 200. Era omukulu olw'okuba aliko omukono gwa Katonda yafuna abasajja abo. Ye oli kamutuma ng'amanya ajja kufiirayo muwone, naye ng'ate amakubo matuufu g'akozesa naye ndowooza nkyamu. Bannaye temwerabira, tuli ku kusinza Katonda. Katusabe. Omutukuvu Katonda waffe tukwebaza otwagala, ensonga watugamba amaka ly'eggulu ettono. Mu bumpimpi watugamba kyekyokulabirako eky'obwakabaka bwo, eky'amatwale go. Mukama Katonda waffe nno yokwata ku bwongo bwaffe mu kiseera kino tubitegeere. Ate tetukikomya ntukiyigirizenga n'abalala ate abasooka be baana baffe. Naffe bennyini kyoyengo ekiteeka mu nkola. Tubatusabe n'okwebaza nga tuyita mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaye nsanyusa okubalaba. Nsanyusa okubalaba Mukama waffe. Amiina. Neyanzizza neyanzeege. Luka essula esooka olunya olwokutaano ojja kulunsomera. Essula esooka Luka olunya olwokutaano. Agambye ssebo. Ennyabo. Awo mu mirembe gya Kerode kabaka w'e Buyudaaya waaliwo kabona erinnya lye Zaakaliya wa mu lulyo lwa Abiya. Era yalina omukazi ow'omu bawala ba Alooni erinnya lye Erisabeesi. Olw'omukaaga nalwo lunsomere maama. N'abo bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda, nga batambulira mu biragiro byonna ne mu by'obutuukirivu ebya Mukama nga tebaliiko kabi.
Zaakaliya ne Elizabeth batubuulidde buli omu ennyumba mwava. Ennyumba mwava. Gw'ova mu nnyumba yaani? Kiki ekiri awo? Nti amawanga ag'edda Katonda yali yagateekamu enkola entuufu ey'okusinza Katonda, nti omuntu otegeerebwa wa gy'ova bw'agenda okukola eggulu ettono, agenda okukola amaka, nti owaayo ovaawa? Nti maka ga Abiya. Nti ate Elizabeth ovaawa? Maka ga Alooni. Era edda ennyo tebikyaliwo osanga ennaku zino. Bwe wabeeranga omulenzi ow'empisa ennungi ng'oyanguwa okuweebwa omukyala, waweebwanga mukyala, kubanga abaakikolanga ekyo baalinga bamanyi okusinza Katonda. Katonda yali yabatuulamu bwongo mu butamanya bwabwe n'abayigiriza nti okufuna omubeezi kusinza Katonda. Katonda yali mukulu nnyo ekyenkanidde awo, nti singa ofuna amaka agayegeyege okusinza tekujja kubaawo. Kwe kukola enteekateeka eyenkanidde awo, nti omuntu w'empisa ennungi kamuwe muwala wange. Ate baamukuwanga ate naye nga olina okusasula valiyu. Temweraba tuli mu kusinza Katonda, nti mu byonna sinzanga Katonda. Abantu tuyingira obufumbo nga ffe tumanyi bintu bya kuzaala na kufuna mbeera nnungi eyamba omubiri. Ne bassebo ne bannyabo, obufumbo kusinza Katonda. Era y'ensonga lwaki ebintu byaffe bitagadde, tetuba na ndowooza ntuufu, ntegeera ntuufu ya bufumbo, nti bw'oba oyagala omwana wo sala gonna olabe nti afuna omubeezi anaamusobozesa okusinza Katonda. Abalala ensangi zino nga batunulira bya buyigirize, njagala omwana wange afune eyasoma. Katonda si bw'ali, tayagala ebyo. Laba nti oyo gw'oyagala, naddala bamaama muwulire kino, abakyalina abaana mubagambe, maama muwala, laba nti oyo gw'ogenda okufuna akusinga mu by'omwoyo. N'okusinga mwekuli kwe kwegendereza kwa Katonda oyo kwolaba. Atugambye abantu bano baali batuukiridde. Zaakaliya y'omu ku abasumba gwe mmanyi Katonda gwe yakolagananga naye direct. Abasumba Katonda tatera kukolagana nammwe direct. Kubanga mulina bingi nnyo ebibawabula. Aleeta ab'ebweru eyo n'atandika, kubanga gwe aba takulabyewo, gw'olina bingi nnyo ebikubuza. Oba waliwo omusumba wano ansaasire, njogera mazima. Olina bingi nnyo bitiibwa, bakukongojja ne bakwatira ku nsawo n'obula. Naye omukulu ono Zaakaliya ayogeddwako atya nti atya Katonda, akwata amateeka ga Katonda ne ordinances n'emikolo emitukuvu agituukiriza. Afunye omukyala. Bonna bano Katonda n'alaba nga bajja kusinza, okusinza kujja kubaawo. Katusome Olw'ekumi maama, tuli ku kusinza. Era bw'oba oyagala, sooka onninde maliriza osome. Bw'oba tugambye ekikulu mu bufumbo, laba nti kapa eyo egenda kuvaamu ezzadde erisinza Katonda. Laba nti kapa eyo egenda kutunuulirwa ng'esinza Katonda. Tegeka kapo gwe ate ng'okimanyi bulungi nti si gwe eyakuwa ebyo byonna ebirungi Katonda, n'ebiva mu birungi byonna si bibangako bibyo, kubanga olubereberye wazaalibwa nga oli mu bwonoonyi, n'ebirungi byonna bya Katonda. Laba nti ebyo ebikuvaamu tobyebalira bya Katonda. N'essala gonna nti omuwala wo afuna, mutabani wo afuna omubeezi
anaamuleetera okusinza Katonda. Abaana be abanaasinza Katonda. Genda mu maaso olw'13 olw'Luka 1. Naye malayika n'amugamba nti totya Zaakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Erizabeesi alikuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yokaana. Weewaawo, Yokaana muwulidde gy'ava? Ava mu famire esinza Katonda. Bw'osomola 18 malayika agamba Zaakaliya nti ogenda kuzaala. Omulabe yali abalinnya dda akagere ng'agamba kankwate embuto z'abano mbu balabika bagenda kuvaamu oyo eyo mu maaso anambetenta omutwe. N'asiba embuto babuusebuuse Katonda. Ne basaba. Mukama atuma Zaakaliya malayika amugamba ogenda kuzaala. N'agamba nze aweddeyo bwe nti kiki ekiri wano? Tetuyinza kumanya myaka gy'abantu bano, naye kandeete ensonga emu ku nsonga enkulu amawanga ag'edda Katonda gye yagateekangamu enkulu mu kufuna omubeezi, nti omubeezi omukyala yateranga kuba mwana muto. Waliwo akiwulidde? Mwana muto. Zaakaliya agamba nti nze ndi mukadde, newankubadde n'omukyala we Elizabeth yali akaddiye, naye yakuba kalulu Zaakaliya bwe nti. Mujjukire abasajja bo tebamala kaddiwa, naye yagambira Zaakaliya bwe nti yali akaddiye. Naye nga kagaalo kaali ebiiti kaaliko katoototo. Lwaki Katonda akikola bw'atyo? Tunuulira abalala bonna. Dawudi tulabye Sawulo amuwa kawala ke. Dawudi mukulu. Kiki? Lwaki Katonda akikola bw'atyo? Tulina n'omulala gwe tumanyi, Josefu ne Mariyamu. Josefu yali musajja mukulu, amuwa kawala. Kigambibwa mu bufumbo bwabwe kaali kalina emyaka wakati we 13 ne 15. Ogiwulidde egyo emyaka? Lwaki Katonda akola bw'atyo? Waliwo ensonga enkulu gy'otegeddwa okutunuulira gwe ng'ogamba muwala wo agenda okukola amaka agasinza Katonda. Nsonga ki? Nti walina okubaawo okuwa ekitiibwa mu babiri bano. Omukwano nga gufulowinga, maama omukyala ono alina okuwa bba ekitiibwa. Omukyala alina okuwa bba ekitiibwa. Mirundi egisinga omuntu bw'abeera mutoototo, mukama wange, boosi wange. Ekitiibwa kibaawo, kiba kijja kutambuza obufumbo. Nga omwagala naye nga tomutyanga oba omulabe wo, naye ng'omuwa ekitiibwa nti ono ye mukama wange. Batunuulire abantu ba Bayibuli bonna nga boogera ku babba baabwe nti mukama wange gundi. Tekitegeeza nti ye mukama we anamutwala mu ggulu, naye nti amuwa ekitiibwa. Kaakati bw'oleeta bano abasinga n'emyaka ng'omwami ye muto, oluusi ebitiibwa byandibadde bizibu. Kiki kye tuyizaawo? Nti Katonda yali wanteekateeka omuwala abeereko mutoototo, asseemu bba ekitiibwa. Okusinza kujja kubaawo. Famire ya Adamu wali ogitunuulidde? Adamu ne Eva. Mukama atonda aleetera Adamu atuume. Ebyafaayo ebitugamba n'alabanga si kirungi okubeera yekka. Gayo akuze amukolera embooko egy'oluvannyuma. Amukolera embooko egy'okumuwa ekitiibwa. Kitiibwa.
akuba ka concept ako kategerekese katudduke. Tuli mu byonna sinzanga Mukama Katonda wo mu byonna. Laba nti mu makaago waliwo okusinza. Amaka agatabuka okusinza tekujja kubaawo. Katonda kwe kulaba nga ayagala wabeewo obwenkanya, wabeewo obukakkamu mu maka. Maama awa taata ekitiibwa, tamuyisaamu maaso. Kakati gwe ojja kuleeta omukyala alina diguli 6, gwe nno omusajja wattu toyina n'emu. Mbuulire ekitiibwa kinaaweebwa kitya, kinaakuweebwa kitya? Sigamba nti tekisoboka. Ngamba mbuuzabuuza, kijja kuba kyangu nnyo. Banaye tolowooza nti nno nkwogerako bubi bw'obanga oli mu mbeera eyo, naye tuli ku kyakuyiga okulaba kwa Katonda mu maaso, n'atugamba tusale gonna okulaba nti tubeera n'obufumbo obusinza Katonda. Matayo nedda. Katusome olunyiriri olw'10 essula ya 23 olunyiriri olw'9. Tuli Matayo 23 olw'9. Simanyi obudde babunamusobozesa. Maama otuuse? Matayo 23 olw'9. Ntuuse ssebo. Neyanzizza. Agambye ssebo. Era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe. Kubanga kitammwe ali omu, ali mu ggulu. Weewuunya amagezi ga Katonda. Wali otegedde olunyiriri luno? Waliwo omulabe be yayitamu ne bakikola direct. Eddiini emu zimanyi. Father. Ensangi zino naffe tubyogera nti kitaffe mu Katonda. Olwo olulimi si lwa Bayibuli bannange. Bw'owuliranga ayogera nti kitaffe mu Katonda, olulimi si lwa Bayibuli. Katonda takkiriza kuyita muntu yenna Katonda. N'emirundi mingi kiki Katonda kye yali ategeeza? Ekitiibwa ky'amaka kya taata. Mu maka yokka erinnya eryo terigaanibwa kubanga gye libeera yeewali obwa Katonda. Naye abangi tukikozesa ne tuyita abasumba. Abamu tetubayita, naye engeri gye tubatwalamu tubateeka mu kiti kya taata ekitali kituufu. Katonda n'agamba toyitanga omuntu yenna taata. Taata ali omu, famire. Ali omu mu famire, kubanga oyo ayimirirawo mu kifo kyange. Aweebwa ekitiibwa, wabeewo okusinza, wabeewo awabula omukulu. Tebitera kuba birungi. Mwena nga mwenkanankana. Batugamba abakomunisiti mbu bw'osimbawo eggaali oli ajja buzinaavuga n'agenda kwegamba. Naye embeera wabaawo omutwe. Era ng'obulaba Katonda ne baba bamalayika ate ba archangel. Toyitanga omuntu yenna taata. Omusumba tomuwanga kitiibwa ekya taata. Katonda yakitunuulira nti abantu bajja kuyita abantu babawe ekitiibwa eky'omu maka bakireete mu bantu. Era abantu bakireese ne bakitwalira ddala wala. Katonda omwewuunya. Naye tetulina kwewuunya kubanga ekyo kyali ye yatonda byonna. Akuba wala eriiso bwalukasuka bwe biti lirina amakulu mangi n'amaaso agalaba mangi nnyo. Lwaki amaka gatya Katonda? Maama bw'atya okuwa ekitiibwa kwe ŋŋamba. Kambanyumizeeyo. Kitange yayinanga
ebintu ebya taata, naye essowaani ya taata sibunga ni bw'oba ogyoza ya kitiibwa. Wali okitegedde? Ng'oyoza essowaani ya taata mu sinki teyaliiyo, naye ŋŋamba ku katandaalo ya kitiibwa. Era maama bw'akutuma, owaayi kwata awo essowaani ogende onjolereyo ku bijanjaalo awo. Toyinza kukwata ssowaani ya taata ogende ogiyoza ebijanjaalo. Tekitegeeza nti tesobola kubiyoola. Ate ebiyoola kubanga yabanga nnene oluusi ng'esinga zonna. Ebiyoola bulungi, naye ekitiibwa mu kusinza maama awa bbaawe ekitiibwa, tasobola kukwata ssowaani ya mwami we n'amala gagikozesa atyo ey'omukulu, essowaani y'omukulu. Kati mmwe mwenkanenkane, kino nno nkiyamba buyambi. Okiyisaamu amaaso ojja kulaba nti kyangu nnyo okugamba bino byange nze. Katonda yayina okuyigiriza okugenda ewala. Tugambye faayo nnyo okulaba nti omwana wo akola amaka agasinza Katonda. Naawe wennyini laba nti amaka go mulimu okusinza Katonda. Amaka gammwe galadde. Tetukitegeeza nti nno tegajja kuba na bugulumbo oba obufumbo tebubulamu obwo, naye nga at least waliwo okusinza Katonda. Muwagana ebitiibwa. Ono maama aliwo akomyewo, oyo no dada yabuuza. Niwankubadde nga ye mutwe naye era ayinaka aluwa bannange ate simusanzeewo. Alaba afuna omuntu anaakuleetera okutya Katonda. Tugenda kumala sigaza 5. Tugambye yigiriza omwana wo, mutwale ku ssomero asome, naye mu byonna laba nti omwana wo asinza Katonda. Mu mpisa ennungi laba nti omwana wo ez'okukola ssente, ennaku zino ze tusinga okutunuulira, tutunuulira ku bya nsimbi. Era bwe tuba tuwasa tugamba noonya omukazi bya mubiri nno, wali okitegedde? Kati funa akawala akato bwe munaazaala abaana babeere nga balamu nnyo. Owulira ensonga ntuufu mu bwayo, naye nga esingako yeeri wabeewo Kristo mu maka. Abaana abalamu ng'owasa obuwala obuto ofumbirwa, ng'oli mukadde ofuna akalenzi akato olw'abaana babeere balamu. Ekikulu kiruwa? Abaana babeere bagezi. Ayikyuye kubanga nze omukazi omugezi n'omwana ajja kuzaala abagezi. Eyo endowooza ntuufu ku bwayo, naye si gy'oteekeddwa okutwala ng'ensonga namba emu kusinza Katonda. Wanaabaawo okuwaŋŋana ekitiibwa mu maka. Katonda anaasanyuka nti watwala ebikulu n'ofaayo bw'obiteeka mu maaso ge. Bw'obiteeka mu maaso ge ebikulu, Katonda ajja kusaasira abikuwe. Mukama bw'omutegeeza, Mukama abaana bano benzadde, nsaba obafunire omubeezi, nsaba obafunire omwami akwagala. Mukama abaana bange bafune omubeezi asinga okumanya Katonda. Lwaki? Okumanya Katonda lwaki kikulu nnyo.
Sabira abaana bo, tugambye sabira abaana bo ng'obakuza. Katonda bw'anaalaba ng'omuwa ekitiibwa, ebisabo byo byonna oba essaala zo ajja kuziwa omukisa. Sinza ng'oyayaanira amaka agaagala Katonda. Era Mukama Katonda waffe ebizibu tebigaana kujja, naye bwe binajja abantu abamanyi nti birina okujja bajja kuba bukubi essimu eri Mukama oyo eyabatonda. Mukama gwe wampa amaka gano, ebizibu biibino, omwami wuuno ataalabuse, omulaba amutaddemu ekitima. Mukama jangu nsaasira. Bwe muyita omwami nalowooza buli muntu ajja muyita omwami, jangu onnyambe, nze nzekka, mwami wange nzekka. Mukama ajja kuddiramu. Mukama ajja kukola ki? Ajja kuddiramu ng'olina ensonga entuufu. Twagambye abantu ekyabawasanga abaana abato kuwa kitiibwa, era amaka gaatambulanga bulungi, era ensonga ezimu toziyisangako amaaso. Tulabye Josefu, tulabye okujjako omuntu Dawudi yafuna omukyala w'omwami omu oli yali omusiru gwe baasaba obuyambi n'atabuwaayo. Dawudi n'agamba waayo omukyala ono omulungi bw'ati, yali yakola bulungi, yali mukadde, n'afuna omukyala omuto omugezi. Dawudi naye n'amwetwalira. Lwaki? Dawudi ye yali amanyi Katonda we. Tekitegeeza nti omuntu amanyi Katonda tajja kufuna bizibu byakugwa. Dawudi olaba ebigo bye yayitamu bingi, naye nga yali spiritually waggulu w'abakyala be. Fuba okulaba nti omwana w'omulenzi abeera waggulu spiritually. Abawala abamanyi Katonda bamulyoke bamutunuulire, bamunoonye. Era tugambye ab'edda baagabanga. Lwaki? Lwa mpisa nnungi, nga bagoberera amaka ganasinza Katonda. Eyo ya samale omulungi. Mukama Katonda waffe tukwebaza. Leero tujjukiza ekikulu. Bingi bye tutunuulira nga tukola makeera gamenyese, naye tugambye mu byonna ng'amaka ye number 1, tuteekeddwa okulaba nti wabaawo okusinza ggwe Katonda waffe. Otuyambe okubaawo obuwulize mu babiri bano ab'amaka, ate n'okwawula obuvunaanyizibwa. Otuyambe okuleeta obutakkiriza ndowooza ya mubi ey'okwenkanankana eri wano mu nsi eno mu nsangi zino. Eyo si ya Bayibuli era tebangako yiyo. Ate Mukama Katonda waffe otuyambe nti tetuteekeddwa kunyigiriza bannaffe kubanga tuli bakulu. Otuyambe mu byonna bitufulumengamu nga bigenda eri abaana baffe. Wakati mu kusaba tojja tutulekerera. Ebitagenze bulungi mu maka gaffe otusaasire. Otuyambe okunywera, tuleme kubeera bannakalanga ngudde. Beeramu naffe, byolanga tubyetaaga bituwe, byetakusabye nabyo bituwe. Batusabye nga tuyita mu linnya eddungi ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.